nalina ssente z'ebibiina banne nga womanya ebibiina nazikwata nazissa mu Dunamis. Essaawa eno bamunoonya kumulya bunyama. Ssente simanyi gye baazitwala naye nga naziwera mu Ndeeba. Yakinyingizaamu mukyala mukwano gwange. Abo be bamu ku bannayuganda abasobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'okukitegeera ng'ensimbi zaabwe ze babadde bateresa kampuni ya Dunamis Coins bwe zaateekebwako envumbo era nga tebakyasobola kuzifuna. Bannayuganda basirise. Why is this scooping so low? They should produce our money. For them to get flat, how is not this doing now? Tell us what is going to be done. People are saying they need money. We are not in negotiation with anyone here. We are not beggars. Bano abasuuka mu bitaano okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagamba baali balina okufuna ensimbi zaabwe nga 6 omwezi guno wabula kyabaggwako okuwulira nti ate kampuni yali eggaddwa. Tulina milioni 25. Ffe kwolwo olunaku bakeera ku makya nga bagenda tuwa ssente zaffe ne bagamba nti no banka akawunti bagifreezinze. Abanzi ba milioni 2 nali nva ku kyeyo nendaba Museveni nga president waffe nga alaunchinga ebintu byo nengamba then lwaki mbonabonera mu nnyumba y'Omwarabu leka nkomawo Uganda investinga ssente zange then kulaakulane. Okusinziira ku nkola ya kampuni eno omuntu abadde assaayo ensimbi n'afuna amagoba ga bitundu 4 buli 100 mu bbanga lya nnaku 21 zokka era nga kino kyasikiriza bangi okussaayo ensimbi zaabwe. Tugamba nti Desemba ono bataddewo offer ya 50% nga bagenda kumpa ngenda kuzomwezi 6 milioni 15 kyekyampanirizo ziwaayo. Kati bano balumiriza ekitongole ekiddukanya zi microfinance olw'okulemerera okukola omulimu gwakyo ogw'okulondoola abo abaweereddwa layisinsi ekiwadde kampuni nga zino omwagaanya okunyaga bannayuganda. Bwe kimala okubba abantu n'essaawa ya leero wumula tennavaayo okutangaza bannayuganda lwaki offices za Dunamis Coins zaggaddwa. Baagala gavumenti eveeyo mu bwangu eyingire mu nsonga yaabwe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala oba si ekyo bakwekalakaasa singa bbalaza eneetuuka nga tebalina ssente zaabwe. Obuwumbi 2 n'obukadde 22 bwe bugambibwa okubanga bwassiddwako envumbo ku akawunti za Dunamis Coins. Yo poliisi bano ebagumizza nga bw'eri mu kukola ogwayo nga n'abamu ku badirekita ba Dunamis Coins bakwate. Bulijjo najjo tubasomesa nti diiru zino abantu bisiza babayingizaamu nga nawe olaba diiru nungi nnyo okuba entuufu. Mubeere vigilant, mwetegereze, mulabire nga wala okulaba nga temubuukirabuukizi bintu nga bino. Dunamis Coins yawandiisibwa nga microfinance era n'etandika okukakkalabya emirimu mu January w'omwaka guno. Eno yatandika n'ettabi limu mu paaka empya wabula bino bigenza okugwawo ng'ewezezza ofiisi eziwera mu Ndeeba, Freedom City, Mukono, Arua, Mbale, Lira ne Masaka.